Ssenkulu wa poliisi Gen Kale Kayihura olwali alabiseko eri akakiiko akasunsulwamu abantu Pulezidenti Museveni baba alonze mu bifo eby'enjawulo. Ono mu kakiiko kano amazemu essaawa 3 nnamba. Bw'avuddeyo ategeezesa nga kakungunta bwakayiseemu bulungi era nga mwetegefu okutwala mu maaso enteekateeka ze naddala okuzimira abapoliisi amayumba ssaako okubafunira ebikozesebwa. Domestic violence tugenda kugirwanisa nnyo. Station management bino bya abapoliisi abatafaayo naye kinene kyetugenda kukola kuzimbira abapoliisi wakusula. Ensonda mu kakiiko kano wabula zitutegeezezza nga Kayihura bamukunyizza ku bikwatagana okukyobula eddembe ly'obuntu ssaako okufuula poliisi ng'amagye. Ono era alangidde okubeera mu kyekubiira ng'akola emirimu gye. No, bwe bakola ebintu mu bukyamu tetubakkiriza. Newadde NRM tubagaana. Kati waliwo etteeka liri very clear. Owa notice yaki 3 days notice. Bannamawulire bamubuuziza ku by'okunoonyereza ku nfa ya Kasiwuukira. Ono ategeezezza nga poliisi bweriko wetuuse. We are doing well. I don't want to prejudice the investigation. We have very useful lines of investigation, and at an appropriate time we shall give you an update. Kasiwuukira yattibwa mu ngeri ekyatankanibwa bwe yali akubadduyire muyenga okumpi n'awaka we.